okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukama waffe yeebazibwe kubanga atuwadde nate omukisa omulala okubeera nti nno tusembera ku bigere bye, wansi w'ebigere bye, ate ne tunywa ku nsulo ekulukuta okuva mu kigambo kye. Weebale nnyo kubanga okeeredde ku N3ABN, ate weebale nnyo okuba nti nno otweyunzeeko. Eno ye puroguramu ensulo ey'enkya. Mukama ampadde omukisa olunaku olwaleero okubeera nti nno nze ali mu maaso go okuba nti nno tuyiga wamu mu kigambo kye. Erinnya lyange nze Wilberforce Kisomba, era nsaba Mukama akuwa omukisa nga tugabana ekigambo kye kisobole okubeera obulamu era omukisa ffenna gye tuli. Enkya eno nkwanirizaako nnyo nnyini mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ne nkusaba obeeko n'omulala gw'otegeeza era gw'oyaniriza tweyungeko mu by'okuyiga bino enkya y'olunaku luno olwaleero. Mukama akuwe omukisa. Mu kaseera kano era tugenda kweyongerayo, tuli mu by'okuyiga eby'ekitabo ekyakubikkulirwa, essuula ey'ekumi gye tuli mu kwetegereza mu wiiki eno yonna. Era ng'olunaku olwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti twala ekitabo. Twala ekitabo. Katusabe. Katonda kitaffe tukwebaza olw'ekigambo kyo. Tukusaba otulungamye, otuyigirize, otusobozese okutegeera ki ky'oyagala tukole, era obubaka buno bubeere omukisa gye tuli. Eri muganda waffe mwannyinaffe ayita mu kusoomoozebwa okutali kumu kw'ensi eno, muteeka mu mikono gyo. Yongera okubeera buli muntu ssekinnoomu, omukisa gwo ogw'enjawulo kagubabeere, abatawaanyizibwa mu birowoozo n'ebizibu ebingi ebitali bimu. Mukama bakwatibwe ekisa, golole omukono gwo ogw'ekisa era ogw'okusaasira obabeere, era n'abo abatawaanyizibwa endwadde Mukama obajjanjabe, obasuuse babeere bulungi, era okwagala kweyongera okulabisibwa mu bulamu bwabwe. Ekisinga obukulu Mukama tuwe amagezi n'okutegeera ekigambo kyo n'okumanya, kuba asuubiza nti buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera ggwe Katonda omu ow'amazima ne Yesu Kristo gwe watuma. Mukama tusaba omukisa ogwo tubikkule ku magezi, era Mukama nnyonnyola ebyawandiikibwa mu birowoozo byaffe, sobole okubeera nga ddala tukutegedde nga gwe Katonda waffe, era nga naffe tuli baana bo. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weewaawo, olunaku olwaleero, enkya y'olunaku luno olwaleero, tukyeyongerayo mu by'okuyiga byaffe bino ebya ensulo ey'enkya. Tutunuulira kubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Tukiva kumu nga muli wa katogo, tewali na lunyiriri na lumu lwe tulekayo. Buli nnyukuta, buli katonnyeze tukeetegereza okulabira ddala bubaka ki Mukama bwatuwadde era bw'ayagala tutegeere naddala ffe abatuukiddwako ennaku zino ez'enkomerero. Tuli mu biseera ebitali byangu, ebiseera bizibu, bingi bigenda mu maaso mu nsi, naye nga byonna bitambula bwe bityo, Bayibuli erina ekyokuddamu, ebyokuddamu ku buli kimu, n'etuwa na ki kye tugwanidde okubeera nga tukola mu nsonga zonna. N'olwekyo tweyongerayo n'ekyokuyiga kyaffe kigamba nti twala ekitabo, era tugenze ku lunyiriri olw'omunaana kubikkulirwa essuula 10. Omwagalwa, kubikkulirwa essuula 10 olunyiriri lwa 8. Bayibuli egamba nti n'eddoboozi lye, oyo malayika, n'eddoboozi lye nawulira nga liva mu ggulu, ne ndiwulira nate nga lyogera nange ne ligamba nti genda otwale ekitabo ekibikkuse mu
mukono gwa malayika ayimiridde ku nnyanja ne ku nsi. Jukire twasoma mu kitabo kya ku Bikulu essula 10 olunyiriri olwokubiri tulaba malayika ng'akutte ekitabo nga kibikkule. Kati Yokaana mu lunyiriri olw'omunaana mu kitabo kya ku Bikulu essula 10 agambye nti n'awulira eddoboozi nga liva mu ggulu nga limugamba nti nno genda okwate otwale ekitabo ekiri mu mukono gwa malayika ekibikkuliddwa, kitwale. Malayika ono ayimiridde ku nnyanja ne ku nsi. Agambye nti eddoboozi lino yaliwulira nga liva mu ggulu. Kaakano tutegedde nti wadde ebitundu ebimu eby'obunnabbi bikyaliko envumbo, gamba nga akagombe kano ak'omusanvu akatanaakubikkula, naye waliwo bingi ebibikkuliddwa, waliwo bingi bye tutegedde, bingi tubitegedde ate n'ebimu bigenda kubikkulibwa mu maaso awo. Naye tuli mu kutunuulira ekitabo kino, malayika amugambye eddoboozi livudde mu ggulu ne limugamba nti no genda okikwate kitwale, genda okijje mu mukono gwe. Akatabo kano akaali kabikkuliddwa Yokaana agambibwa okakwata agenda akajje mu mukono. Katabo kano nga bwe twetegereza nti bye ebyawandiikibwa naddala eby'obunnabbi bwa butanaba kutegeerwa. Kino kituyigiriza ki? Mu kusobola tunaba kweyongerayo nnyo kwetegereza ddala biki n'okumanya ddala biki ddala ebiri mu kitabo. Twagala okusooka okwekenneenya nsonga ki, lwaki Yokaana agambibwa okatwala? Akatwala akakozesa eki? Lwaki takaleka mikono gya malayika ono, naye lwaki alina okatwala? Twagambye nti Bayibuli ennyiriri, mu Bayibuli ennyiriri ze zinnyonnyola ennyiriri, era buli bw'oleka n'owa Bayibuli omukisa okubeera nti neeyogera gy'oli ojja kuzuula ebintu bingi kasooba nga totaddeemu ndowooza zo, kuba Bayibuli yo yennyonnyola ennyiriri, zinnyonnyola ennyiriri. Bwe tugenda mu kitabo kya Baluumi essula 14 15. Abaluumi essula 15 olunyiriri olwokuna. Baluumi 15 olwokuna Bayibuli egamba kubanga byonna ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa kutuyigiriza ffe tulyoke tubeerenga n'okusuubira olw'okugumiikiriza n'olw'okusanyusa kw'ebyawandiikibwa. Nti ebyawandiikibwa byonna ebyawandiikibwa edda byawandiikibwa kutuyigiriza. Akatabo kano eno n'ebirimu ebiwandiikiddwa Yokaana agambibwa okakwata agenda akatwale akajje mu mukono gwa malayika. Lwaki? Kubanga ebyawandiikibwamu byawandiikibwa kubeera nti nno bigasa muntu, byawandiikibwa kutuyigiriza. Bayibuli eno yawandiikibwa, naye buli kimu ekyawandiikibwa kutuyigiriza. Agambye tulyoke tubeerenga n'okusuubira olw'okugumiikiriza n'olw'okusanyusa kw'ebyawandiikibwa. Tusobole okufuna essuubi, obunnabbi bwa Bayibuli. Ensonga lwaki olina okubuyiga, ensonga lwaki nina okubuyiga, nsobole okubeera nga njigiriziddwa. Bwe mmala okuyigirizibwa mbeere n'essuubi mu byawandiikibwa, ng'omanyidde ddala nti nno kino na kino kiri bwe kiti. Abadde atidde n'oddamu amaanyi, abadde aweddemu essuubi n'oddamu essuubi, kuba otegedde
ddala kiki Bayibuli kyetegeeza oba kiki Katonda kyali mu kukola. Baba abantu bangi nnyo abeeraliikirira olw'embeera nagamba nedda kusinziira ku kino ekintu ekibaddewo ndowooza enkomerero y'ensi etuuse kiringa mu covid abo abantu baatya nnyo bantu ne bayugumira n'abamu bambi ne bafa sina lwa covid naye nga lwakutya oli wakuba atidde naye n'afunamu awo kalubyamira katono n'agamba naye ngenze era n'afa. Naye buli bwe tuba nga tuli bayizi ba kigambo kya Katonda abayizi ab'obunnabbi agambye tino byawandiikibwa lwakutuyigiriza tusobole okubeera n'essuubi. Kasoma olunyiro olulala mu kitabo kya Bakolinso ekisooka essula 10 olunyiro lw'11. Bakolinso ekisooka 10:11. Agamba naye ebyo byababaako abo okubeeranga ebyokulabirako. Byababeerako abo okubeeranga ebyokulabirako. Era byawandiikibwa olw'okutulabulanga ffe abatuukibbwako enkomerero z'emirembe. Byawandiikibwa olw'okutulabula ffe abatuukiddwako enkomerero ez'emirembe. Yokaana agambibwa okatwala ng'akagomba k'omusanvu tekannavuga atwale akatabo kuba ebiwandiikiddwamu bikulu nnyo eri obulamu bwe. Ebiwandiikiddwamu bikulu nnyo eri obulamu bwo era eri obulamu bwange nti ebiwandiikiddwamu byawandiikibwa byonna ebiva eri Katonda. Katonda bye yawandiisa okuyita mu baddu be ebyabatuukako agambye ebyabatuukako olw'okutuyigiriza n'okumanya ffe abatuukiddwako enkomerero ez'ebirembe. Tusobole okumanya tutya we tuyinza okuyita mu nsi eno awatali kigambo kya Katonda, awatali kitabo kino ekibikuddwa obunnabbi bwa Bayibuli, tuli baakubula. Naye twebaza Katonda nti teyatuleka mu kizikiza, tatulese kuwa mu manta na bino na biri mu nsi eno, naye atuwadde omukisa omunene nti atuwadde ekigambo kye nga tekibikiddwa naye nga kibikuddwa. Yokaana yagambibwa okutwala ekitabo ekibikuddwa mu bufunze ebirimu byonna bitegeerekese oba bitegeerebwe kubanga tewakyali budde nga bwe twalaba mu mabegako awo nti tetukyalina kiseera kirala kyonna, obudde butuyiseeko, twetaaga kubeera beeteefuteefu. Yokaana naye bw'atyo bwe yakola. Naye era nga bwe twayiga nti Abadiventisti abaasooka oluvannyuma lw'omwaka gwa 1844 bagenda nga babuulya omwaka gwa 1844 nga tegunnatuuka naye nga gunatuuka mu myaka egyo nga gusemberedde, bagenda mu maaso n'okubuulira ekigambo n'okutwala ekigambo kya Katonda nga nsonga nkulu. Ne bakiyiga ne banyiikira mu kukiyiga ne mu kukiyigiriza kubanga kyali kitegeerekeka, lyali ssanyu, lyali ssuubi ddene nnyo buli matu ga buli muntu. Mukama malayika eddoboozi liva mu ggulu ne ligamba Yokaana, genda ojje akatabo akabikuliddwa mu mukono gwa malayika. Naye abantu abamu tebabyaniriza ebigambo bino eno nga bwe tulabe nti nno Abadiventisti oba abalindirizi ba Mukama waffe abaasooka balina ebbugumu lingi nnyo n'okuyaayaana ng'ekigambo bakyaniriza n'emikono gyabwe gyonna n'omutima omwangu ne baaniriza ekigambo. Kiringa ng'ekkanisa y'abatume, ekkanisa mu biseera by'abatume baayanirizanga ekigambo n'omutima omwangu. Naye waliwo ekibiina ekirala bwe tusomako mu Basesalonika essula 5 olunyiriri olwokubiri. Basesalonika ekisooka
Sura 5 olunyiriri lwa 3. Bayibuli egamba bwe bali banga boogera nti mirembe mirembe, siwali kabi okuzikiriza okwamangu ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto, so tebaliwona n'akatono. Waliwo abo abaali boogera mirembe mirembe, ate abamu ne babagoba ne makanisa kuba bagenda mu maaso n'okuyiga ekigambo kya Katonda n'omwoyo omwangu n'omutima omwangu, nga beetekerateekera okudda kwa Mukama waffe, nga bamanyi nti Mukama waffe akomawo mu mwaka gwa 1844. Ne bandiriza ekigambo ne bayiga, ne batandika n'okubuuza bakulembeze mu madiini gye baali basabira ebibuuzo. Abamu ne bagamba ebyo muliko tebiri nayo, Yesu tagenda kudda, biki ate nga bennyininyini bagamba nti bannaddiini, naye ng'ekigambo kya Katonda tebakyaniriza, naye nga bebagamba abantu mirembe mirembe. Kiringa bwe guli ennaku zino, bw'owulira oba bw'ogenda mu maaso n'okuyiga ekigambo kya Katonda n'okukyaniriza n'okwongera okubeera nti n'obikkulirwa, waliwo abayinza obutakisanyukira. Mboliranye waliwo abayinza obutakisanyukira, naye kankutegeeze tekikumalangamu maanyi, kuba Bayibuli egamba nti waliwo abo abajja okusigala nga bagamba mirembe 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 mirembe, okuzikiriza okw'amaanyi ne kulyoka kukola ki? Kubajjira. Saagala nze kubeera mu abo abagenda okutuukibwako nga balowooza nti ebintu bikyali nga bwe birina okugenda mirembe mirembe. Naye tulina okumanya nti obudde Mukama waffe bw'atuwadde, naddala mu kiseera kino abaagalwa, twetaaga okitwala nga nsonga nkulu nnyo. Tutwale ekitabo nga Yokaana bwe yaweebwa omukisa agenda gye ekitabo mu mukono gwa malayika, ekigambo kya Katonda weekiri. Tukiwulire, tukiyige, tukisome, kibeere obulamu gye tuli. Nga Katonda bwe yagambako Abakuuku nti nno twala omutawaana oyole ebigambo bino eby'obunnabbi ku bipande, biwandiike bulungi nnyo, buli anaasomangamu ategeere, era buli anaasoma adduke embiro. Ekiseera kino kye tuweereddwa kiringa bwe kityo, nti naffe tulina omukisa okuyiga ekigambo kya Katonda kino, era kituweereddwa olw'okubeera nti noffe abatuukiddwako enkomerero z'ensi eno tuteekebwateekebwa n'ekigambo kyani? N'ekigambo kya Katonda. Tuleme kutambula na muyaga gwonna ogujja mu nsi, tuleme gamba nti no mirembe mirembe, naye tuwulirize eddoboozi ly'ekigambo kya Katonda, era ekigambo Katonda kyayogera gye tuli tukitwale nga nsonga nki? Nga nsonga nkulu. Tuleme kukijaajamya, tuleme kukitwala nga kyakusaaga. Noolwekyo njagala tusome ennyiriri endala ntono nnyo olwakadde, naye tuzitwale era nga nazo nsonga nkulu nnyo. Mu kitabo kya Ezeekyeri essula 2 olunyiriri olw'omwenda. Ezeekyeri essula 2 olunyiriri lwa 9. Ezeekyeri 2 olw'omwenda, Bayibuli egamba bw'eti. Ezeekyeri essula 2 olunyiriri olw'omwenda, Bayibuli egamba nti awo bwe natunula, laba omukono ne gugololwa eri nze, era laba omuzingo ogw'ekitabo nga guli omwo. Ezeekyeri agamba nti Mukama yamuwa omuzingo, bwe yatunula n'alaba omukono ne gugololwa gy'ali, era n'alaba omuzingo gw'ekitabo nga guli mu mukono gwe.
ekigambo kya Katonda omuzingo gw'ekitabo kino eno ebyali biwandiikiddwamu si birala naye ebyali biwandiikiddwamu ky'ekigambo kya Katonda nga bwe kyali eri Ezekiel. Oyinza ogamba Ezekiel yali nnabbi. Yes, yali nnabbi naye nga bwe yali yadde yalina ofiisi eyo naye mwana wa Katonda era naawe oli mwana wa Katonda. Omuzingo gw'ekigambo kya Katonda guli mu mukono gwo, guli mu mukono gwange gw'atannaba kugufuna. Saba Mukama akusobozesa osobole okufuna Bayibuli. Naye nga tugirina mu mikono gyaffe tutte kyenkanawa okubeera nti nno kitabo kya muwendo nnyo mu bulamu bwaffe. Tukitwalira ddala nti nno kitabo ekibikuddwa ekigambo Katonda kyayagala oyige nga Bayibuli togibiseeko bubisi naye ng'ogibikudde. Kuba Yokaana yali alina okutwala akatabo kano akabikuddwa nga kabikuddwa ng'era bwe kali, ekitegeeza nti ekitabo oba okibikudde bw'oti ebirimu oba osobola okubisoma n'obikola ki? Obitegeera. Okitutte ng'okibikudde oba okibiseeko. Bayibuli ogitadde mitwetwe ogijjayo ku nnaku z'oyita enkulu. Bayibuli eriko nfuufu eri etya mu makaago oba mu bulamu bwo. N'ekyo tukitwale nga nsonga nkulu okutwala ekigambo kya Katonda kuba atugambye tutwale nga bwe yagamba Yokaana nti twala ekitabo. Naawe ayogera gy'oli olunaku olwaleero okitwale kuba kyawandiikibwa. Tibyawandiikibwa kusigala mu mpapula nga kibikiddwako, kyawandiikibwa ebiwandiikiddwamu obisome bisobole okunteekateeka olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Onaatwala ekitabo nga Yokaana bwe yatwala ekitabo ekyali mu mukono gwa malayika, oba we yalagirwa okutwala ekitabo ekyali mu mukono gwa malayika. Okuyayana kwange kuli nti Mukama kusaba onsobozese ebigambo by'owandiise nyiikirenga bulijjo na bulijjo okubiyiga, okubisoma, sobole okubeera nga biteekateeka obulamu bwange olw'okujjaku. Kwe kusabako naawe. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo. Tukwebaza kuba ekigambo kino wakiwandiisa ate n'okituwa olw'okutuyigiriza abatuukiddwako ennaku zino ez'enkomerero. Tusaba otusobozese okutambula nga bwe kiri, okukola nga bw'oyagala. Ebigambo ebiwandiikiddwamu bisobole okubeera omukisa eri obulamu bwaffe. Tusaba ne mu lunaku olwaleero emirimu gyonna gye tugenda okukola yonna gye tunaabeera ekisa kyo n'okwagala ku kitukuume. Obulungi bwo bweyongera okutambula wamu naffe teeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja eri abo abasumbuyibwa era abatawaanyizibwa mu ngeri ezitali zimu amaanyi g'omubi Setaani. Mukama menya ebigo era obafuule baddembe. Tusaba Mukama basobole okwanjuriza emitima gyabwe gy'oli bakukkirize ng'omulokozi w'obulamu bwabwe era omukono gwo gweyongera okweraga nga gw'amaanyi mu buli kimu. Tusaba Mukama osobozesa okuba abaana bo abatakuusakuusa, abeesigwa mu buli nsonga era sobole okubeera abasika abo bwakabaka obugenda okujja. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weewaawo omwagalwa nkwagaliza olunaku olulungi. Mukama akukuume. Beera bulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.